Njagala tutunulire ffenna embeera eri mu Uganda. Tumanye akaseera eggwanga lino we lyolekedde, kubanga essaawa eno tuba nga ddala tuli mu mayumba. Abantu tebalina kyakulya, babasuubiza obbawa ssente za kawunga, nazo zafuuse za kulinnya nfudu. Bangi babadde bazisuubira kuba munnaaye, bangi buli omu alina kyagibbajetingira. Enfuna y'abantu teyenkanankana. Kyandibadde awo nti tebannabawa kawunga ne wabaawo enkola ey'okutambuzaamu abantu baffe batwala mu malwaliro, kubanga bwe tuba nga ddala twetangira kirwadde kino kimunaabya mu ngalo kiriwo ekya COVID-19, at least tuleme kwerabira nti ate obulwadde obulala obuluma abantu nabo weebuli. Batunuulidde nnyo ekirwadde kino ne beerabira obulwadde obulala obwasangibwawo obuluma abantu ate era nga nabo bubattira ddala. Ku ssaawa eno bw'osanga omuntu ng'alina omulwadde we mu nnyumba, bw'aba talina ngeri yonna gy'amutuusa mu ddwaliro, weekanga omulwadde amufuddeko. Simanyi oba ekyo eggwanga teryagala oba kye kinaasanyusa abantu, kuba kabeere bakyameni b'ebitundu tebafa ku bantu baabwe bebakulembera. Okukolera omulwadde ebbaluwa afune ppikipiki etwale omulwadde we mu ddwaliro kyetaagisa ki? N'otunuulira embeera gye tulimu n'osoberwa. Katono omusajja wattu olw'okuba nti yali talina kyakukola, kyamaani amumya ebbaluwa etwala omulwadde mu ddwaliro. Bw'anaakwata ppikipiki bagenda bakuba bukubi miggo, ate obwo nabo bulwadde ayongeddeko obulwadde bulala, kuba bakuba omuggo olina ogenda okwejjanjabisa, ssente ze zitaliiwo. Musajja wattu kye yakoze ng'asalaga wakayima afuna aka Wheelbarrow mu nnyumba ng'ateekako omulwadde we. Bw'ateekako omulwadde afuna munne amukwasizaako basindike okulaba nga batuuka ku ddwaliro. Naye teebereza embeera eyo ne gwe mutwala naye muntu ate nga mulwadde. Wheelbarrow si mmotoka nti naasobola okugwa mu kinnya n'otakiwulira, egenda emukubaakuba. Temuli kantu konna ke bataddeko bamusuddeko busuuzi, era mu ngeri eraga obulumi eggwanga bwe lirimu. Tukimanyi bulungi embeera gye tulimu ya kirwadde, ffenna tukitegeera, naye mmanyi abantu abasinga obungi basobola okumanya nti nno bwe mmakozeseza booda nsobola kwetangira bwe nti ekirwadde kino ne kitankwata nange ne sikisiiga wa booda ntutte. Bwe wabeera nga waliwo enkola esobola okutuusibwa ku bantu bannansi nti oli bw'alwala ayambiddwa bw'ati ne bw'ati, wabeewo entambula emuddusa mu ddwaliro nga tetawaanyiziddwa, kikolebwe abantu bataasa ate ku bulamu bwabwe mu ngeri endala. Tulina kutunuulira kya COVID kyokka nti endwadde abantu gye bagenda okufa. Abantu bagenda kufiira ebirwadde mu mayumba, abantu bagenda kufiira enjala mu mayumba. Oli enjala esobola omuluma nga talina kyakulya, gwe batwala tetumanyi ki kimuluma, nayinza n'okugamba njala emuluma, talina kyalya kye kimutuusiza okubeera bw'atyo. Ne basalawo basale amagezi bamuteeke ka Wheelbarrow ako nga bw'okalaba, bamusindika bamutwale mu ddwaliro ate asobole okutaasa embeera. Nne bw'onoomutwala mu ddwaliro ye ogenda kusasulayo ki? Ennaku zino amalwaliro galinyisiza ebisale, gakozeseza advantage eno, balaba nga bali ku mudido. Gw'ajja oba tolina ssente ze beetaaga nga tolina, batandikira mu bukadde odda waggulu. Gwe talinamu bukadde bwe baagala, gw'omanyi obuwule kaafe, bataasa abo be basobola abalinamu ku ssente. Nabo eno esizoni yaabwe yakukolerako ka ssente. Kyokka ate nze erudda nnyinza obutanenya abasawo bano wadde ku malwaliro aga gavumenti wadde aga private, kubanga embeera y'abasawo kuva dde badde mbi. Balajjanye okwongezebwa ku misaala gye bakolera, ekyo kyo kigaanidde ddala. Ssente bwe zijja, bajeti esinga obunene etunuulira byakwerinda abasirikale bye bakifunamu. Kyova olaba nti n'ensonga zino ez'ekirwadde kye tulimu ekigoya bannayuganda, abasawo be bandibadde bakubiriza abantu okwewala obutayambala masiki, okwewala okuliranagana, okwewala okubeera mu public mu ngeri yonna nga bakuŋŋaanya kirindi, kuba abasawo be bamanyi amateeka g'ekirwadde kino nti bw'osemberera omuntu mu ngeri bweti ne bweti kikkwata, bw'okwata ku munno bwoti ne bwoti kikkwata, bw'oba tonaabye mu ngalo kikkwata. Naye abasawo babyeviirako dda kuba balaba nti si mulimu gwabwe kuba tegubasasuza. Naye ab'ebyokwerinda bateekebwamu ensimbi zonna ezifuluma ku bajeti ze bafulumye, be bakutte omulimu guno n'amaanyi. Wadde oze nga bakulabira ddala nti oli mulwadde nga tolina kibaluwa kikulaga nti kya musawo, bagenda kukuba bakulemesa okugenda mu ddwaliro. Naye bw'onkwatidde waka wenva ngende mu ddwaliro, ebbaluwa amangu ago njijjawa gyengenda okukulaga nti ino ya musawo, basajja mmwe mweddeko,
mubeereko n'ekisa eri bannayuganda. Mukolera bantu ate mubaagala balamu, so si kubalindanga kulaba mirambo mulyoke muyaayaane. Kwata omuntu gwatwala ka Wheelbarrow ako, teebereza Mukama bw'amuvaamu n'ava mulamu mwenzi nga tannatusibwa mu ddwaliro, mugenda kuyaayana muleeteko abangali mumukubeko, mumudduse yonna gye mumuddusizza. Naye nga atilisiti kale wamulemereddwa, muleeteko abangali mumuteekeko mumutwalire mu ddwaliro, mumulaba abonaabona n'omuntu we. Kale muleete emmotoka za poliisi mumusuuleko, mumudduse mu ddwaliro afune obujjanjabi. Naye Uganda we tulaga wazibu nnyo. Tukyali ku nnaku 15 just kwezi 42 n'abantu batuuse mu mbeera eyo ey'okufiira mu mayumba gaabwe, we tunaamalirayo ennaku ezo 42 ezatusalirwa, ate nga tetuli sure nti ze tugenda okukomako. Budde bwonna omukulembeze alina kukomawo bagambe ekirwadde kyali ky'amaanyi, mbongedde ennaku endala bwe ziti oba bwe ziti. Tukyayinza okukwata emyezi 6 nga tuli mu mbeera eno gye tulimu. Abakyabiyita ebyolusaago simanyi, kyekyo ekiri mu ggwanga Uganda. Buli omu sabira munno kubanga embeera eri mu ggwanga etabuse. Bw'olaba oli atandise okusindikira omuntu ka Wheelbarrow ako, si mulimu mwangu, n'akasindika naye muntu. Eddwaliro teriri manju wa nnyumba ye nti amujja mu nnyumba amwetolooza manju. Wanatuukira mu ddwaliro naye aba yeetaaga obuyambi ng'omuntu, yeetaaga ekyokulya tayina. Mukama Katonda yekka gwe tubikwasiza ataase Uganda. Bwe kiba nga kirwadde kino kyekirina okuleetera abantu okubonaabona ate okulemererwa okubaako kye beekolera. Mukama afune engeri gy'atuyambamu akisaanyeewo kiveewo mu ggwanga Uganda, abantu badde emirimu gyabwe, baddemu okutambula mu mbeera ya bulijjo gye batambulirangamu. Mpozi nsembayo nga mbakubiriza mwewala obulwadde gye buli. Munaabe engalo, mwewa amabanga, mwambale obukookolo, sanitayiza tabava ku lusegere, kuba ne bw'onooba ne masiki ne bw'onoonaaba engalo tojja kumanya w'okutte. Si buli w'onookwata nti ojja kubeera oluvawo ng'onaaba, ojja kukwata mu kifo w'oteesiga oveewo n'obulwadde obwo, ate obutwale ewaka obusiiga abafamire yo bonna, famire yeesaanewo. Twebeereremu bannange, tunaabe engalo, sanitayiza tetuva ku lusegere. Buli w'okwata w'otategeera yisaakoko kasanitayizako mu ngalo, osobola okutaasa obulamu bwo n'obw'abantu bo b'okuumeeka. Mbaagala nnyo bantu bange.